ovuga Hammers envuga vitis fenna tutuuke Masaka oyambadde Gucci nze nyambadde zino zi Joel fenna twambadde weesibye Rolex nze nyambadde zino zi Clock of 7 fenna tupimye ku budde okutte iPhone nze nkutte Samsung kabiriiti fenna tuli ku byampuliziganya mwasuzeyo mutya bannaffe abatuuliza Hakims ntumbudde leero tuzze tulabe ku videos ezimu ku musomo gye tusoma wano egya financial literacy ebyobuyigirize mu byensimbi tulina zikwata tutya tuzze tunokoleyo olwaliro omutwe gumu oguyitibwa liability oba kyekiki mu Luganda naye nga mu kukinnyonnyola mu lufuutifuuti kubeera nga nti weesibako embeera gy'obeera nga buli kaseera olina ogisasulira ng'olina ogisasulira okubeera nti ekubeezaawo oba okugisasula okubeera nti obeerawo mu byasava sinakindi nti obeera nga toli nayo ey'embeera gy'oteekamu ssente buli kaseera era naye osobola okubeerawo but since nti olina kiri nti oli addicted kweyo embeera nti otagisasula oba otagiteekamu ssente olaba nga toli muntu wa bulijjo ekyennyininyini nti oweefiiringa ogamba nti nze siri muntu wa bulijjo olina ssente z'okiteekamu okubeera ng'ofaanana ekyo ky'otali kyogezaako okweteekamu naye n'otamanya nti ate bakolerera bikolerere okubeera nga bakuyita nti oli extraordinary oli wannaggwano toweeteekamu kyeteeke ne opozinga kipozinge wabula okolererwa kikolerere bo ne bakuyita kiyite so si nti nja kwefuula owakabi nja kwekola ki wabula n'olemererwa okubeera nti okola ki osobola okubeera nti okikolerera Hakims ntumbudde bw'atannaba kusubscribinga kapesa k'oboonyiga tusooke tubeere nga tutottola embeera eno bino ebintu bye twogerako wano tukyabyogerako mu introduction we oba junior opinions naye tubidiscussingira ddala ntubigende buziba mu classes zaffe ziri ez'aba senior so gwe wenna ayagala okumanya bino osobola okujja n'okwasaganya ne tubeera nga tusobola okubeera nga kugatta ku platforms endala bwe tubeera nga tudiscussingira bino nga sinabagenda mu maaso kansooka empiseewo akarango nti oyo yenna ayagala okuyiga ebyuma ebikwatagana ku IT bintu gamba nga kusoma kompyuta ng'owulira nti kyewagisoma wagimisinga weetaaga okubeera ng'omanya okusomya kompyuta weetaaga okumanya okubeera nti essimu eyo gy'okutta ogitegeera bulungi IT knowledge eza basics tulina group tulina omusomesa omu ku ba experts abaludde mu technology information oba information of technology abatusomesa ku bwereere jangu omanye ekyuma ky'okutte mu ngalo nga ojja ng'osoma naffe aba Kim Incorporations abasomesa weebali nnyo okubeera nga batusomesa ebyo bye tutaafuna so nga tugenda mu maaso okumanya mbeera ki ezo ze twesibako ezitujjako obujja ssente nga zitunyuunyuuta zitutaddemu oluseke so nga ate wetuba nga ate tetuli nazo era tusobola still okubaawo tulina nnyo embeera eyitibwa okubeera nti kyange eyo embeera ey'okugamba nti nteeko kikolerera kibeere kyange ownership tugenda nnyo ne twesimba mu bintu nti we can own naye ng'okukolera obukolerezi that title to own a thing eyo embeera walayo tuzizza nnyo mu bwavu so nga ate abasigadde bo alaba bulabi n'agamba nti nze ownership erijja buzi mu maaso eyo naye kati kyenyina okukozesa access kati for instance tonnaba kugula kyuma like for instance okutte iPhone owulira oyagala okubeera nti ki owulira nti bakugamba nti gundi yaguze essimu naye nga mubutuufu tonnaba kutuuka ssente zigigula so nga ate osobola okukozesa ku yabbaawo n'obeera nga you can access all its features you can access its all other things n'obeera nga naawe bakugamba nti oba okozesa services za iPhone nga gy'oli naye kati because nga gy'okozeseza siiyo but ogyaccessinze naye than okubeera nti ssente zandikoze ebirala ozigulamu kiri ky'oyita okugamba nti kino kibeere kyange so nga ate tonnaba kutuuka kugula kikyo tonnaba kutuuka kugula kikyo but osobola okyaccessinga so bwe tutejjeemu mbeera eyo tujja kusigala nga tuli baavu nnyo mu bintu ebyaffe tulina embeera ey'okubeera nti wabeerawo obuzibu tubuleminga nnyo tunenya nnyo
tusanga nnyo okubeera nti tuwaayiriza instead of okuactinga ne tujjawo obuzibu bwonna obuliwo ne tusigala nga turectifying ekintu kibeere nga kigenda mu maaso, naye tubeera n'embeera ey'okubeera nti tunenya tuplayinga nnyo blame games nti gundi go waleese ensonga lwaki kino kyazze instead of rectifying ekyo kyonna ekiba kyazze. In other words, loose eyo nenda okugissa mu control, tuba tugezaako kubeera nti tukola ki tubulaminga. So obwo buzibu butuzizza nnyo emabega. Jjukira bagamba nti time is money. Time is money. The moment you fail to catch up with budde buba bukulese. So tulina nnyo embeera endala kuba plan ne tuyimanaginga bw'ate bwe tulibeera than okubeera nti ate tuliflectinga luddawa gye tuvudde, kubanga bagamba nti at least past predicts the future. Instead of okuimagininga ennyo olibeera otya mu future, sooka okubeko ne tooki yo emabega okulaba gyenzize ddala mbutuufu gyenvudde ne gyendaga kati kiriwa maaso ki etuyinza okubeera nga tukola ki tuzzaako. So embeera ezo tuba tuzitadde mabbali, butuufu tujja kubeera nga tukola tutya tujjawo okubeera nga tusobola okubeera nga tutereeza embeera gye tubeeramu. Waliwo obuzibu obulala obubeerawo mu bulamu bwaffe nti tuvaluwinga nnyo obudde than okubeera nti ate tumuvingira ku budde. Tusooka ne tubeera nti obudde tubuwa nnyo ekyamaanyi ekyamakulu, kyokka ate ne twerabira obutambulirako mu kwonoona obudde tukitwalira ddala nga yafuuka kalica. Omuntu n'obwomugamba nti tuukira ku buno obudde yawolerezaawo nti ki African time naawe okimanyi nnina okutuuka mu late. So nga ate wano mu kubuvaluwinga tubuweera ddala high pitch value, but okubissa obussa mu nkola ne kifuuka olugero. So we tutekyuseemu mu eyo embeera gye tuyitamu twandisanga obuzibu. Waliwo embeera endala eyitibwa nti tufaayo nnyo ku biki bye tutereka than okubeera nti tusiga ebyo bye twanditerese. Nabagamba nti okutereka ennyo oyinza okutereka amagi amasumba, oyinza okutereka ebyoya by'enswa than ate okwerabira okusiga, kubanga okusiga kivaayo na bululu obuvaayo obuulukusizza. So embeera ezo z'okubeera nti tusevinga nnyo oba tutereka nnyo instead of ne twerabira okusiga, ezo embeera zituzizza nnyo obwavu. Bannaye twetereeze. Waliwo embeera endala ekolebwa nti twetwala nga tumanyi, twetwala nga buli kimu tukimanyi, eby'emipiira, eby'obufumbo, ebyaki, than okubeera nti ate tufaayo nnyo okubeera nga tusoma ebyo bye twetwala nti tumanyi tubigende ebuziba. Naye gwe okoma bukomi nti ekyo I know it, n'obeeraawo ng'olina half baked information than okugenda ebuziba n'otandika upgradinga ekyo ky'omanyi kyapulayinga tutya. Ebibeera nga bino byakyuse, enkyukakyuka eyo tuyinza gikola tutya. Naye gwe olw'okuba nti omanyi okirinako idea okireka bulesaawo. So embeera ezo zituzizza emabega. Ebbanga ly'omanya nti no baakuleka obudde bw'ogenda okwongera upgrading okubeera ng'otuuka wali mwani friend, ekyo kiba kijja tukostinga kinene nnyo. Emirundi egisinga tutwala nnyo obudde nga tuli ku social mboozi ezitazimba, nga tuli ku masimu gaffe tulaba nnyo bifirimu, tulaba TV zaako, tulaba amawulire agatatuzimba than okutwala obudde nga tuli mu kunoonyereza, nga tuli mu kwebuuza ebibuuzo, tuli mu kubuuza Mr. Google embeera eno neno bweti tuyinza gikolera ki, tuyinza kutekingawo tutya skills, tuyinza kutekingawo tutya steps to overcome this. But tutwala nnyo obudde mu kurelaxinga nga tuli mu bitatuzimba than okunoonyereza nti twezimbe tutya okuvaawo. Waliwo embeera endala nti tutambula nnyo n'omulembe kapya kyakazze than okubeera nti no tubeera nga ate nti twewala okubeera nti tuguvaako. Emirundi egisinga kizibu nnyo okubeera nti selfie gy'oneekubisa ogiteeke waggulu ku WhatsApp yo, oba selfie gy'oneekubisa ogiteeke ku Facebook yo. Kizibu nnyo okubeera nti ejja kukusangaawo nga tewetaddeeko makeup, nga teweekozeeko, nga toli mu bitaala, nga tonyirira, than okubeera ng'oteekayo the actual you, the natural you. Oba oli otya, oba ozikuse ettama gali batya, oba ozikuse enviiri zizitya. So ekyo kye tutwala obudde nga
zimba kirabike bulungi, kirabikira abalala, kitumalidde obudde, kitumalidde ssente nga tugezaako okweteeka mu kiti kye tutaliimu. So we tutaatereeze mu mbeera ezo kubeera nga tu actinga normally, tusigadde nnyo emabega, tusigalidde ddala. Amirungi abatwagala, embeera eno gye tubeera nga tubeeraawo tugezaako oku actinga ekintu ekitali, tukifuula ekyo kitutwalidde ddala obudde. So wabaawo embeera endala egamba nti twagaliza nnyo okubeera nti tukolera ku time, ekyo kya time nakyogeddeko dhani okubeera nti tukola ku kiki ekivuddeyo. Wetutuuka okubeera nti no tusasulwa, tubeera nnyo nga tubeera nti tu actinga timely, tugamba time is money, as if nti nno by'oba okoze biddala binaakuweesa omusaala. Ko ne tutafaayo nnyo okuconcentratinga ku biki ebyo tuba tukoze than okubeera nti ate tufa kimu budde bugweko batusasule. So bwe tunaba tetukyusiza mu mbeera ezo, tubeere nga tetusobola kubeera nga tufokasinga nnyo ku kiki kye tukola than nga tubala budde buggwako ddi, tetujja kubeera nga tusobola okusasulwa ekyo kye tuteekeddwa okukola. Embeera ezo n'emu ebw'endala gy'osobola okugattakaawo, tubeera nga tetujja zikyusa, tujja kusigalira nnyo nga tuli awo nga buli kimu tugwirana na kigwirane, tukiipinga kihiipinge, so nga ate twandibadde tufaayo nnyo tufokasinge, twekube mu ttooki, tulabe ludda wa gye tudda oba ludda wa gye twava, tuli ludda wakati, tukuba kitooki mu maaso, kiki kye tulina okuzzaako nga tuli ku wero estimated programs, planned and targeted. Tubeere nga tulina purpose lwaki tukola ebintu byaffe, so si kubigwamu bugwi, so si kubeera awo nga tubuukira kibuukire olw'okuba kino kyazze naffe tukole ki, tulumbe ekyo. So abalungi abaagalwa, nsigadde nze Hakims abaagaliza okubeera nga tukyusa embeera gye tulivingamu, tusobole okubeera nga tukwasaganya obudde obulungi mu byenfuna, tusobole nga tukwasaganya obudde obulungi mu by'okubeera nga tuli independently self-reliance. Tusisinkane mukadda ku lutimbe, abadde si mulala okuggyako Hakims ne banne abamu